naye alimpa yagwa accident tugambe yawunga omusajja yamuwa ssente okukola video atema ennyama mu lufula gwe yasooka okuvuma ne baawukana bubi nnyo era omusajja n'amugamba nti okomye kunza okuvuma naye gwe okyayina maama wo okyayina n'obudde omugamba nti maama wasiiga abaana ebisiraani ayinja we yagenze we watuufu anti omuntu ng'olina omutima ogutakkuta ogutamatira olina kugendamu abo abasajja ng'olina omutima ogutakkuta ogutamatira ogutakkiriza nti kano ke nnina ke kange kano k'abalala sijja katwala olina kugenda w'abasajja abo kyeyakoze kuba bw'osanga ng'alina emmundu mu motoka entono alinamu n'ennene n'omuggo n'ekibiriiti n'ekiso Mayinja era nnyongera omwebaza tafaananyeeko abantu abalala abajja nga batulimba ng'emisana ayogera kirala ekiro ng'ayambala gomesi kankuwa kyokulabeko nti Mayinja yennyini yeekolako ettima omuntu ng'omaze okuba ani agula ensi n'omala n'okuba ennyimba zo nga yazikuba zonna ng'abantu balaba ku sayidi yaabwe yazisaanyawo n'oluyimba lumu akalulukako muzeeyi anti Mayinja oyo kankuwa esitole ye munno musajja wange oyo gwe mbadde gamba eyagula ono omwana eyadavuma nnyina alimpa atuuka agula Mayinja awo ekayabu emiliyoni 8 musajja sasulako emiliyoni ezi Mayinja atuwandiikira lisiiti tugenda tutimba ebipande ekayabu Mayinja akulu musajja si bamugamba watimbye ekibiina kyonna ko omusajja naguze godi nti olimba naguziza nzenzekka Mayinja tujja kalenda awo musajja amugamba lisiti yino ya golden Mayinja amubuuze eriwa musajja gyo lisiti mwaleti Mayinja agibaka nakikuba mukama awo kalenda agigaya kati Mayinja takkuta Mayinja buli kimu yakifuna andi Mayinja omukazi omulungi yamwagala Mayinja emmotoka buli emmotoka yajja yagivuga kikumi buli nsi gy'agendamu yagitambula ennyumba ennungi mu kifo ekirungi n'agizimba yakikola erinnya n'alifuna naye omutima gw'obutakkuta gumutambulirako walabye nkuba kyeyo abaana baatadde taata waabwe mu ddiiro ne bamugajambula kyo kigenda naye alimpa kati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna wonna wangale kubeera ng'otulaba enze Sakozi Farouk tuli wano mu program Mukati cafe wano tubeerawo nga tuyisaamu ebirowoozo tulina bingi olwaleero tubeere nga tulaba ekigenda mu maaso mbatumiddeko mwenna abatulaba abatuwagira mwonna wonna wooli oli mu Uganda oli mu diaspora webale nnyo webalire ddala Mumbejja Frida nkutumiddeko ne Jjajja Lok mu Amsterdam batumiddeko nnyo muganda wange weyanjula mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo balaba Emboozi Mukati njalo bategeeza nti buli olukya ennaku zongera kusembera ezani basale yaffe y'ennaku z'omwezi nga 16 nga tubaweereza ennaku zongera buli kadde era kyongera kulinnya abayimbi abagenda tuyimbirako bongera okwetaba ku kintu era mugenda bamu bafuna bulungi nnyo njalo okutumirako abantu b'e Nazarandi awo nti banne mwebale kubeerawo nimbagamba nti Rotterdam waliwo omukyalo gwe bayita Farida atunda emmere nganda eyaffe ya wano mugende mugifuneko awo ku New African Restaurant Vision Restaurant mujja gifuna ku New Benvek muganda otabise ebintu bingi kinaki bagiyita batya restaurant Fusion togimanyi tekikukakatako kubanga nkikyamiza okitereza anti muganda anti mbadde njagala otereza bagiyita African Vision Restaurant kale kamutereza kuba sikyabeera bagiyita Fusion African Restaurant ngeri akozesa kino byebimu siraba kyemutereze nsoseza kino ono asoseza kino nenga gogambye Vision oli n'agamba Fusion tugenderawo wali eri Rotterdam enether mugende muwagire mukwano gwaffe Farida afumba emmere nnungi ennyo oluwomba lwagala enkoko zonna byonna ng'oluwomba lwomanyi lwali oliddeko e Kampala
awo okawuka olusanga side zeyo njaba tumirako mwena mwena abatulaba mu Emboozi Mukati nembebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebale eddala buli kimu kye mutambuza wabula ne mbagamba nti kye mukola kirungi nnyo okubanga mutulaba naye nga yo anniversary eyengedde naku z'omwezi 16 abayimbi nno bakkiriza okubanga bayimbi kimenyamenya mwa tulinawo B2C eyakayimba akamaanyi obulungi bwe bunnuma tulinawo omukulu gwe bayita Papa Misa Kisemakula tulinawo Ajalo Nambiru Karo Nantongo n'abayimbi abalala bangi nnyo 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 nga bw'okiwulira bagenda kubeerawo so era emmeza zatandise Sophie Nanto emmeza zatandise bookingibwa abantu bazibookinze neŋŋamba nti naawe kennyini nnyini ali eyo waliwo ali engo osobola okugula tiketi noga nti nze abalabe Emboozi Mukati mbaguliddeyo tiketi 12 oba oyagala kubookinga osobola okuyita ku 0702 36 67 50. All right. B2C yeyina endongo mu town tebabalimba. Egiina yo. Egiina. Abantu be Netherland. Restaurant bagiyita Fusion African Restaurant. Eriawo Rotterdam. Era omuntu ayagala okutuuka ku restaurant eyo genda ku kibanja kye kya Google oteeke Fusion African Restaurant egenda kuwa endagiriro n'ennamba y'essimu kweriyo omukyala gwe bayita Farida. Bekiri. Abaagala emmere Nancy mama wange agenjawulo bagiyinaawo. Faruku mpozi waliwo abantu baffe banaye abatandise tudduukirira mu kintu kino kye tulimu ng'ennaku z'omwezi 16 tulina anniversary yaffe ey'emyaka 2 nga tukuba ekintu kino naye abantu bangi batudduukiridde so n'abalala tubasaba timu Texas bagambye bagenda gula emmeeza nyingi nnyo era mwami Magembe mobilizing abantu be Fred Magembe mobilizing abantu be Boston tubayina waneno bangi nnyo bamwami Jagwe bani tubayina kakati mwami Barnabas tweyanziza nnyo ate watugambye okyatwongera mpozi waliwo omwami gwe bayita Semujujjoze onono wakalerwe naye ali eri Abu Dhabi yagambye nti naye terujja muyitako wakirika aguleyo ku tiketi yaguzeeyo tiketi eziwerako Natasha oyo muzukulu wa Jati Fatuma Kimbo wali mwe Natasha ono wa mzenza muzukulu wa Jati Fatuma Kimbo waliwe twagenda yaguzeeyo tiketi yaguzeeyo 10 n'agamba nti kanso kenguleyo 10 ate nkyagula endala waliwo Ajati Kimbo wa oyo ya soda ya mutuwa waliwo omwami alino we bamuyita Faruku ne mukyala we Aisha yagambye akasookere ku 10 naye akyagula endala mpitirivu kakati waliwo omukyala ali Hong Kong bamuyita Ajati Nkalubo yaguzeeyo tiketi ali Hong Kong yaguzeeyo tiketi kakati abantu mwenna Shapiro yatuwante omukyala ono gundi ono waliwo omukyala wa fono dai hadi wa fono Alafa Naluoga sinakuwulira Alafa Naluoga sinamuwulira mpe namba ya Alafa Naluoga njogere naye nze nga mawa musajja mukulu w'ekintu kino ntegeere Alafa Naluoga kiki ekiriwo kubanga abe bantu betumanyi waliwo n'omwami bamuyita Matthew agamba gyali talina tabu mutumiddeko nnyawe erandali n'abantu mwenna banaye abatulaba Aisha Lolani omujjukiro yatweza video ng'azinirako naye yaguzeeyo tiketi empitirivu okiwulira kakati abantu mwenna emmeeza zikyaliwo tiketi weziri tubeegayiridde mutujje tukwasaganye ekintu kino tukikuwe nga kyakabi David oyanjire taata balamusizaako mwenna abaleba Emboozi Mukati kirizagaana oluyimba tululina olwa obulamu bunnuma obulungi bunnuma B2C egirina endongo Kampala boys egirina mwayongeza mu kasente twalinnye kati abalogo bali busy mulinyira ku luyimba kati abalogo bali busy endongo yo tugiyina kirizagaana ero yambadde misaki nyambadde omusimu wali mu shiba yani kakati nzo manyi nze ndi muntu w'abantu ulira ogambe muntu w'abantu yafuka muti gw'amasannyalaze buli kipande kigendako naye nga njalo bategeeza waki otwala akazindaalo bannange omuyimbi gwe bayita Eddie Kenzo agenda kukola concert ye mugende wa Eddie Kenzo mumulabe mumuwagire temudda mu binombo ate simanyi yabadde eno ate simanyi biki oli muntu waffe buli omulaba muti gw'amasannyalaze nga guliko ekipande musome mumanye biki ebiri mu ggwanga oyo omuyimbi aba mutuufu
kakati sinza kunenya muganda wange mawo n'ogamba nti nze nyinza okugaana okukola ebintu byenge ebya Serena kubani ayinayo Serena Misa chayina Serena mugwokutaano nga 19 ali ku Serena abayimbi bonna bano abagenda okujja mikwano gyaffe tasoka kalenda kalenda lwo Christmas on Juliana ne Rema Misa chi November ali mu May ali mu May nga 19 okay kakati nenga tusoka wasoka Spice awo Spice wadiati nga 13 Lugogo January nga mwenda tuna shiba kalungi Serena Hotel wene yali yawo then nga December shiba December agala jikubajireke buyere ngenda kuzo mwezi 12 siye wichi ndoze eri ejje ojja kutegeerawo ngenda kuzo mwezi 12 tine dikenzo musoza 12 November guno ku Sunday eri ejja ndoze mbaseera bidde 16 ne bizonto birina banaye nga 11 balina nga 11 November then December 16 balonde linnya lya zonto abazonto ndwaki bayita bazonto kitegeza ki banaye mugende mulabe bazonto era mulabire ddalo baddala bazonto babalage ebintu bye bakola mugende eyo mubawagire ngenda kuzo mwezi 11 ebyo lumu tubatusaagasagamu ne mugende mulabe bazonto Misa Semakula naye nga bwe babagambye Deviko mbwagambye nti Misa Semakula ateekateeka era mmanyi nti omusajja oyo yeeteekateeka nnyo abawulidde bukyali Richmond bangambye abaddamu endongo eri yalimba chosen beki nga lumu January Richmond abayita yandibadde ndowooza agattako kyolina okugattako kweyo endongo okimanyi London ajabagire nja kutumirako wali omusajja gwe nasanze wano ku bondi wagikavumako pulana kawaddaga lwe yakasudde bannange musajja yayombi musajja oyo alina restaurant ayo wagikavuma ku bondi so mukama wange nkutumiddeko era yagambye mu mbeera yonna takikoze mbo mukujogo bakiraga agenda gula kuleti ya soda yabadde ayombera ki mutamutumira mutumiddeko musiraamu amanya gagenze yakutumirako boss wange sula moto yatugulidde ente yatugulidde ente Tiana Banks atugulidde tikiti 10 ezedi Kenzo yatuse beta yazirina Tiana Banks okay yatugaba nafe nogule mmezi za Kenzo tugetu wagire Kenzo okay niyenga neza fajja gula koja kitonsa ndowooza nzijebuzo bagona atuwaddagala sente zinzo kubanga zikyakanda dagala yaki ayero obulamu onatu waddagala obulamu naku zino ndi yegeyege ali kwa end wali eri yali agambye ebyokufumba tugenda gatuogenda ye so kati nja kugamba abantu bonna abatulaba enaku z'omwezi 16 atuwe ekyo walonde yalete pesa nginaku z'omwezi 16 mujja muyozozo omusajja ono kubanga atuza abasajja bano bonna okuli mawa si kyangu nnyo faluku kyokola era bye bagamba nti omuntu azimba eregase ye okoze likodi mu bantu bonna babloga kiba babloga ba YouTuber okoze likodi okubanga owangadde n'abasajja ebbanga lya myaka 2 naye ng'eddagala kojja kitonsa abatuwa asookere kwani asooke kwa Jumawa kati nsibali asooke Faruku kampisa listi y'abantu baga tuwekera mu bufunze tuyina musima lyaki tuyina Jati Sofi Nantongo tuyina B2C Kampala Boys tuyina Karo Nantongo tuyina omusime papa Misachi tuyina Jaluna Mubiru tuyina New York agenda kujja tuyina n'abaana bano bakomedi mwanja n'abayo yumenta tajja kujja Henry Mwanje Munnamasaka Ali Faruku nga bulijjo banywanyi njagala kutumirako abantu be Katosi Erambu n'abantu bonna ab'okumyala balaba Emboozi Mukati munsi yonna sakozi babeerako balaba Emboozi Mukati era tebavaako bagamba ye true source of information yawutumirako omwami bamuyita Richard awangalya New York awo mpozi n'abantu be Boston bangambye tebajja kumisinga anniversary Emboozi Mukati Christine
naye yagambye abeerako jjo Emboozi Mukati tagisubwa ebiseera byonna. Ndowooza tutandike ebintu tulina bingi, tulina emboozi ya nkuba kyeyo, abaana bakutte taata waabwe ne bamuteeka mu ddiiro ne bamukunyaakunya, kati ebintu ebyo ne tugamba ebintu bitambudde, ffe ate twogera ku bintu ebitambudde, bintu byabadde awo mu Amerika. Abamerika mwenna bannadiaspora ekintu tukiyiseemu tulabe ekintu nga bwe kitambula. Alimpa nduza tutandikirewo Alimpa. Alimpa yakoze atya? Si bye bimu n'ebyino abaana bano ebyokujolonga nnyina kibi nnyo bambi. Alimpa omumanyi ono w'olusuku lwa seminti naye nalunoonya nolwawo lwabula naye ndowooza gye luli ewaabwe. Naye Alimpa kibi nnyo ekyogwa kwa accident. Naye Alimpa yagwa ku accident tugambe yawunga. Kye kibuzo kituyinza okwebuuza. Accident eno yakosa Alimpa okutuuka ku ekyo. Anti Alimpa azaakola ebintu ebitakwatagana okuva yavudde ku accident. Diro yali akola ebifaanagana ebikolagana. Luli mwana wattu twali tugamba nti kasajja kaze bambi kayimbi. Naye mu accident we twamanyira nti abadde atambula nankima nga ye mukwano gwasinga. Era yanyiga nnyo Ndugga okulekayo enkima okuleeta ba Grace ba Lady Grace abaali obubi. Ne tuvaawo n'agamba nti bamubba ssente. Alimpa ate nga yagamba Mafiina nti ku ebizinga by'abasaati yalina wadde n'ekikumi. Ate bazibba. Famire ya Alimpa nevayo ne walalira Ndugga. Mu kuwalalira Ndugga ate kati oluvannyuma Alimpa ate twalabye avumye nnyina. Tugambe nti twewuunya nnyo kuvuma Ndugga ke bavumidde nnyina. Kubaka kati bw'aba yafunye olungubanguba oluvumamu ku nnyina kitegeeza oli Ndugga awo tebamuvuma. Just bamusiimula. Mbwayagalawo gundi. Kakati omuzadde yenna Faluku eddiini etugamba nti maama tetumuddangamu wadde ekigambo ekyenkanankana ennyukuta ebbiri. Omuzadde ayitibwa omukadde omukyala aweebwa nnyo ekitiibwa ne mu maaso ga Katonda wadde nga ne taata aweebwa ekitiibwa. Era nabbi ye baali bamubuuza omuntu bw'osooka yagamba maama, ne baddamu ne bamubuuza ate owookubiri n'addamu nagumiza nti maama, ne bamubuuza ate owookusatu n'addamu nagumiza nti maama, ne bamubuuza owookuna yaga taata. Era yena annyonnyola n'engeri gy'olina okukolamu okubalansinga abazadde abo. Naye woolaba omuntu ng'avuddeyo nga Alimpa embeera gye yakulamu kitegeeza nnyina yatoba nnyo naye Faluku kubanga Abalimpa banaku. Banaku Alimpa. Kakati oba omulaba munaku. Banaku akufaananira banaku. Si banfaananira mbamanyi. Ashuulira. Kakati omukyala munaku atoba nnyo okuza omwana we n'atuuka ku level ewabeera ali. Bw'atuuka ku level ewabeera ali tomanyi kunyigiriza kw'abayiseemu. Kakati bw'atuuka awo w'aba ali ate we yali mufundiddemu omuganyulo n'atuuka omujolonga wabula n'amujolonga ne biyita ne ku social media ku mikutu gyonna n'owewuka. Mukazi we yaba amulabirira ku buliri wali kituufu yandibadde amulabirira naye muka Alimpa wamulaba ye. Wamulaba oyo ye mukazi gwolekera omwana wamulabirire ku buliri kwera alabirira oyo. Kiki nze nalaba kawalawala akemozimozi kangende wa David Alimpa y'omumanyi. Oluyimba olumu atagenda kudda. Ali kayimba kabasudde. Wetereze. Okamanya akabasudde. Munnaffe otulabyeko nnyo. Kale muntike munnaffe otulabyeko nnyo. Alimpa. Anti Alimpa omuntu kati amuloga ali ku mapeera waggulu eri gyamulengerera. Ye muyimbi yekka akyasinza okuyimba oluyimba nga terutegeerekeka. Nga tulina makulu yadde n'akamu naye Mukama n'amuyamba ne lukwata. Anti wano mu Buganda tulina mu nsuku za seminti ate ziriimu. Wabula ate mba Alimpa gye ziri kuba ye si Muganda. Ekitoyinza kimunenyeza kuba ye ewaawe ensuku yaziraba. Naye bwana Alimpa omanyi Faluku erinnya lino zzibu nnyo. Kati Alimpa oyo yali atembeeta. Yali atembeeta sonyi bw'okitegeera nga bano bolaba ababeera n'ebidongo ku ggaali.
byalimu ng'atambula ng'era agenda ayimbayimba nze nyinza okubanooza nga mu bategesi bonna nze yasobola okutunda alimpa nga naseta nakumutegeera wabula yamuntegeeza omusajja abeera kawe yankubira essimu ng'amwagala wali bamuyita towakana nga nze nange n'okumumanya simumanyi ng'alina akayimba oba bakakayimba kina nga omwana ono ayimba bulungi nnyo naye munnoonyeze kati abayimbi abasinga waba alina ekirooto ky'okuyimba mu bulamu bwaba n'omuyimbi gwe yeegomba Gulunedi omulaba olaba bulabeera ku stage ajjamu essaati Fiika omulaba ebintu byakola byonna bya Wizkid buli muntu aba n'omuntu gwe yeegomba kati alimpa obulamu bwonna yajja nga waafuna erinnya ayagala avume ku maama we yikyadde asinga okweguma mu bulamu bwe bwonna ntiwabakira erinnya bw'ati asooka maama Faruku mu bulamu bw'ensi eno ekintu ekiyitibwa maama kyagenda wala kubanga Faruku abantu bangi abali awo we bali olwokuba tebalina bazadde baabwe nga yaga kale muzadde wange singa waali oba singa ndi bwentu so nga zaali nteekateeka za Katonda kati alimpa yafunye ekizibu yasooka n'afuna accident ekyo nno kyali kibi nnyo bubina n'amusabira oluvannyuma lw'okufuna accident ate adde agenda kugivaamu akomewo nga w'amaanyi kuba ate amazira okufuna n'omukolo gwa Mama Fiina Mama Fiina yamudduseeko ani Mama Fiina tasula genda mu ddwaliro atasasule biru za limpa ng'ate ali ku maama waavuma yamugenda nti bawalabe azaala abaana abalemera ku lujja ab'ebisiraani abaana be tebafumbirwa nagamba bawalabe bo tebafumbirwa abalemedde ku lujja ebigedde ebintu bingi kakati omukadde akuzaala Faruku abakadde bayita mu bintu bingi okulanga tubeerawo oyinza n'okwekanga alimpa obusente bwe yakolanga mu vidiyo maama omukumu yasobola okubuleeta bayiza wa alimpa okumanya nti musajja mubi nnyo omusajja yamuwa ssente okukola vidiyo atema ennyama mu lufula gwe yasooka okuvuma ne baawukana bubi nnyo era omusajja n'amugamba nti okomye kunza okuvuma ata lwali kalenda awo yamuwa ssente zakola vidiyo eyo eya lusuku lwa seminti musajja mukinjaagi yamugolera okubwa manager nga yakafuna olima lutandisibwe ruti namugolera okubwa manager kati alimpa bambi akuze akulidde mu mbeera embi kati we yeeyubudde n'alaga amaalo ge so tumulabyeko tetumulabyeko wabula nzera amagezi genyinza okumuwa wava mu ddwaliro adde ku kibanja kya nnyina alime Faruku alimpa ne maama we bawangalira katundu akamu kali ebweyogerere akatundu ako bayitawo mufojare awo abantu beesenzaawo era nga abantu bali babagobawo nga bagenda kuzimbawo pooti egatta ku mwala eruzira oba owulirayo ewantu eyo so akatundu ako bakayita fojare we basenga ne maama we n'abantu be nga buli okwesenza alimpa kituufu maama we atobye okulaba nga ali waali naye sakozi njagala tukkirize ebitabo byetukkiriza mbigamba nti omwana bw'alikula alive w'abazadde be n'akola ki n'atambula n'afuna munene beeyombekera oba ne beetandikira obulamu akawodi yako nakawulidde nnyo akalimpa lwangozi n'ennyina naye nze nzikiriza wabadde obutakkaanya era nze nzikiriza nti tewali muntu atakola nsobi at some point newankubadde baga omuzadde tasobya naye waliwo we batuuse maama n'alema okukkirizigana n'alimpa owulira tewali buzibu njagala tukkiriza sakoozi omuntu bw'akula nze njagala nzikirize nti omuntu bw'akula omuntu asooka mu bulamu bwe wano waabeera nga maama tannajja aba mukyala we okitegedde mukyala wo yamaya bwese kyovola bagamba omuntu bw'akula afuna munne n'akola ki n'abeera olubirizi lwe yasooka otegedde kakati saawa zino newankubadde maama yasookerwako naye alimpa yabadde ali comfortable nnyo mu bulamu bwe ye ng'agamba maama agende ewaka aluddewo wano awummule otegedde aludde nnyo ku kitanda wano akole ki
agende wakawumule kale banaleetanga akamere mukyala we yaba amuyambako ne muganda we ye ng'awulira maama ndooza amumenya otegedde si mbubi wabula alimpa nze ndowooza nti bannamuli era bamukozesa ensobi ssaawa zino otegedde kamera temuvaako nti newankubadde yayogedde ebigambo bingi n'ayitira byatalina kugamba maama omusajja ono yagwa ku accident sakozi njagala tukkirize omuntu yagwa ku accident tasobola kuba kyekimu ontegedde so njagala tukkirize alimpa embeera gy'alimu si yegwanidde okubeera nga kamera n'amawulire gamubeerako buli kaseera ebyo abayimbi njagala tukkiriza ebyabayimbi n'okuyomba ne bamaneja ebyo bya bulijjo otegedde tusobola obba kubuulira wano abadde bamaanyi abayimbi nga ne bamaneja tebawangala nabo otobamanyi bulungi tubakumenyere so kakati ekyalimpa ekyabamaneja tekyewuunyisa naye njagala tukkirize nti alimpa newankubadde ayina ebigambo ebyasukkulumi byatalina kwogera nga bigenda ewa maama naye yabadde n'ensonga at some point ng'agamba maama kirabika okooye nnyo badde nnyo mu ddwaliro naye genda owummule mukyala wange kambeereko wano ne muganda wange gwati sona afuma akamere n'okola ki kubanga amazima maama misana kiro ku semiti oli kikola ki kyongera okunafuya obulamu bwe so lwakuba ebigambo byamuyitidde nayogera ebitali birungi nze nno nga bwe nagamba nti ebiseera ebisinga bwe tunuulira omuntu nyinza okujja ku ntu naye nentunuulira ekifaananyi n'enkigazi yaako ti abantu bangi abafaanana alimpa mwe mutunuulidde alimpa naye abantu ku mulembe guno abantu bangi abafaanana alimpa era ennaku ezo empisa neneeyisa era ennaku ezo twaliko ewa papaawo n'agamba naye guno mulembe ki n'osanga omuntu ng'avuma faaza era ndowooza wandigenzeko ewa papaawo misaki n'omukolako ku interview ng'akulaga naga n'osanga omuntu ng'ali ku faaza akolokota n'agamba guno mulembe ki nga tutudde awo bwe yayogera ebigambo ebyo twaliwo abantu nga basatu naye ngonza omusajja omukulu ne ŋŋamba musajja ono alina ki alina point kati abantu bangi abafaanana alimpa guno omulembe guno gwolaba gwe guliko omuntu okukwata ente ekyo kikkirizibwa n'osanga omusajja simanyi yeebase n'empunu n'osanga kwegamba osanga omuntu kugambya abantu wano mu Uganda ku guno omulembe era yobola waliwo oba radio ba TV egera nega nti guno omulembe ki guno omulembe guliko ebikolo bingi guliko abantu obutaba na mazima abantu ne beefuula ab'empisa naye nga tebazirina n'okuvuma obuvumi mawanga akusinza emyaka oba ovumye taatawo abalinga alimpa bangi abalinga alimpa bangi edda omusajja basuto yagamba naga nti omulembe gulinga bagamba buli ayina ebbeere maama ayina ekkooti ki taata naye kakati abantu b'ennaku zino osanga oli omuntu ng'ali ku mawaawolowola naye nga mawa atuuse omuzaala n'osanga oli ng'wuliriza anti nkugamba omulembe guno wuliriza abafaanana alimpa abafaanana alimpa bayitirivu ku mulembe guno akuba alimpa ayina ki erinnya naye bwe kituuka ku maama wo kubanga kiri kyembategamba nti omuntu omukulu nga olaba ali mu kifaananyi kya maama wo olina omuwaki olina omuwa ekitiibwa kyovola nze waliwo lwendaba nga waliwo akuyita kojja gundi kuno agamba kojja sakozi naye nga kitegeeza nti oli otewanga omuziro gwo gwa maama we otegeda ezo empisa we zakola ki we zaali era kyanene ng'egyeni tusomesa nnyo abantu twetaaga ebintu ebimu tubikwateko naye ku kyalimpa bw'otuuka okugamba maama wo wadde ng'empisa zaggwa mu bantu ate ku maama wo kibala maama wo olina osigalamu ak'obuntu n'omulaga naye oba bwasita naye ate basita abo abasinga wuliriza basita abasinga baba baali bubi basita abasinga badduka ewaabwe ewa maama ewa bazadde baabwe ne bajja ne batandika okwenoonyeza ensi era bw'obatunuulira nnyo ebitabo bitono biringa ebyabadde bikomu nti bw'obatunuulira ebitabo byabwe bitono kati maama bw'ogenda oli ne yeeyiiya kati maama n'aga nti oyo nno mwana wange oyo nno mutabani wange oyo naye nga mutabani bwe yamusuula oluusi yamusuula na ku kasasiro
n'amulekaawo n'agamba genda gwemuwulira mutabani wange naye nga n'empisa olukizi yamuyisaamu naye lwakuba nti gwe ng'omuzadde oba omuntu kikwekatako maama wo wadde yakusuula wadde yakukuza bubi naye gwe olina okumanya nti okukuzaala obuzaazi n'akuteeka ku nsi ekyo kye yakola ne bw'aba yakola ebibi bingi ne bw'aba yakola ki ekyo kyokka ekitiibwa kimumala okuba nga omuwa respect n'oba nga tomuvuma ne bw'aba yakuba ne bw'aba teyakuweerera lwakuba waliwo Faruku ekintu kyayogedde nti yawuliriza bulungi message eyo maama ab'amawulire bano nayinza oba yamugobye nga tamugoba mu bubi maama genda owumuleko weebase nnyo wano ku seminti ono omukyala kabeerewa emmere bw'aba gye yagireeteddemu kugamba maama nti maama genda ne bannawo yemuyinza oba mwakinootinze bulala basobola okutomeza muyinza oba mwakinootinze bulala kubanga oyinza okugamba nti maama obadde nnyo wano ate gwe okuze genda onoofumirawo ku mmere ondeetere ono akyalimu amaanyi kasigale wano tusimanyi yamugobyemu ati yensonga lwaki nkugamba kankubuza ekibuuzo bannange tuleme kusiiga kazigo kambuuze ekibuuzo maama wo aba yajja okujjanjaba mu myezi gino alimpa gy'amaze ku seminti bw'oba omugoba omunyonyola n'ebiwalawo bye kiva bitafumbirwa byadiba wabikuba ekisiraani akyegambe nti engoba gye yamugobyemu uliza kyembadde gamba nti nkunyonyodde negamba nti waliwo omuntu omugoba mu bulungi nti maama okooye maama genda wembadde ntuuse nga ngenda ku ekyo kyoyogedde kyenyini naye bw'otuuka mugamba nti baganda bange tebafumbirwa tebalina ekisiraani awo oba okoze eki oba osiwuuse empisa oba oyiseewo wembadde ngenda okukola ki nti waliwo omuntu kubanga nze niwo okulungamya omuntu osobola omugoba mu ngeri endala naye bw'otuuka omulangira nomugamba maama genda ava wano oba maama tebafumbirwa oba ovudde ku kiri ekyokugamba nti maama wange musaasira lwa seminti oba omugobye bubi oba olimba manyi abasajja bano balina batuba tugenda kukola bagamba pulogulaamu eno emitwe gwekubayimirira naye ndabye wano emitwe leero gikubaganye neŋŋamba kuba Faruku omuntu yenna yawulidde ku ddoboozi lyalimpa ng'ayogera statement ze nga bwe zaatambudde toyinza kubeera ku saidi ye nga Mr. Faruku ali namawa ate ani ali ku saidi ye ompula kyemugamba nti Faruku omwana yayogedde ebigambo byagambye maama we ne mama Fino yatuuse n'awuliriza ebigambo n'alabye ku mama Fino nga yenyamidde nga wuli yennyini ayamba alimpa ali mu nsobi omanyi Faruku mu bulamu ekintu kyosooka era nange ngamba nti singa oba mama wange yali akyaliwo singa obulamu bunyumya kuba olaba nze bw'oyogera ku jjajja wange gwe nasigazawe mpulira ennaku ku mutima onyinza nsula nseebase kitegeera naye gwe okyalina maama wo okyalina n'obudde obumuga nti maama wasiiga abaana ebisiraani okyalina maama wo okyalina obudde obugamba maama nti nze sikwetaaga waneeno oze ojja kukola ki ate gwe nkokera mugamba nti simanyi maama ayinza okuba nga yakuza bw'ati omwana maama wo nimwaba yakukuza bubi atya mu mbeera etya teri muzadde ayagala kukuza bubi mwana we Faruku wabula embeera yokusindiikiriza naddala embeera eno gye tuli mu Uganda yaffe yekusindiikiriza omwana n'akulira mu katanga oba n'akulirawo gw'olina okubeera naye kikkakatako gwe ng'omuntu wadde oba okulidde mu katanga n'omanya nti embeera z'omuntu alina kweyisa atya teri muntu ayinza kukubalamu magezi ng'okedde ku makya n'ovuma maama wo teri muntu ayinza kukubalamu magezi ng'otyobodde famire yo notagirekeramu wadde kabuntu mpulira naye kati alimpa sawa zino kyebaga nti ekuba omunaku tekya landiroodi amubanja era amugaye bw'aviira mu ddwaliro bw'aviira mu ddwaliro ebintu abifulumizaawo sawa zino okkiriza gaana alimpa takyalina luyimba sawa zino alimpa talina ntandikwa wagenda tandikira abadde afunye amaanyi g'abantu agamafiina okumuyambako kuba afiina yanimaze omujja mu ddwaliro yani mugambe nti njuba tubanja emyezi emeka nti yena najyo jiijo naye kati takyasobola kikola lwaki mafiina ne muzadde Faruku mu bulamu bw'ensi ne bwamawo ne bwalibanga ali ku street okwo nga ye mulalu gwe tuyitako wali takuswazaga nti we maama wange nitokeranga ku makyano mu mayigo maama ani yakusula eddalu olangira otya kati ng'ovudde ku maama ne bannyina alimpa tebali musonyiwa gwebalangira otya ebisiraani mu baadiba naye olinagenda n'agamba nti maama ayinza okuba bamugambye maama genda owummulemu sabo kati tuli ku mulembe gwa .com buli kimu kitambula tukiraba
era tugenda okujja waneno nga waplayinza akantu n'okawuliriza oli ayogedde ate azeemu atya nze bannaye mwenna abali bavubuka bannange ebiragalalagala bireme bajja ku mulamwa bireme bajja ku mulamwa owulira era maama yagambye bw'ati maama yagambye bw'ati nti era balina batuuka ne bamugamba mama girova agenda okudda nga wali wonna wakola yes enjaga ddagala ompulira kati Faruku ali ku ddagala lyanya nze Faruku mbadde nze nsaba alimpa saawa zino ffe katukusabire busabizi Katonda akuyamba okole ki owone naye amalala omuntu okuba n'amalala ng'olina oluyimba lumu ekyo tekijja kukola alimpa akendeeza emiti mbadde nja kulaga mukulu ono era bannange okuddamu okutula next week mugenda kunjawula sigala kuddamu kumuliraana ekyo nkisabye mutima mulungi kakati nja kulaga mukulu ono agembwa alimpa yafuna accident bumunnange takyategeera waliwo endongo yali Kasese Bwera Bundi Bujjo omukulu oyo nga nagwa kwa accident yaliko onale Jofre Lutaya n'alimpa yalagako onale bagenda ayimbe yakyali busy ndoza ne yali agudde kwa accident alimpa nedda waliwo ekikya mbadde njaga mukulu ono agambe mbu yagwa kwa accident akola ki ng'alagira omukulu honorable agenda akole ki saagala otulowooze nti abasawo bali obasinza otegeera abamukolako mpuli alina n'oluyimba lwawandiika okiwulira era alimpa bino byakola byebintu byabadde akola okiwulira kamala okubulya Faruku omuntu anyenjaga toyinza kumanya kiddako kyagenda kukola omuntu anyenjaga akuyitako nga muteesezza bulungi nga mulina gye mulaga naava wali n'akomawo n'omugamba wayo tugendwa n'akubuuza ate biriwa nkumanyi ng'akwerabidde Faruku njagala tugende ku kirala tugenda ku kirala naye nze kyesobola kuvaako lwakuba nti abantu abamu bakifuna bulala alimpa omuntu yenna waliwo omuntu gw'olaba n'ogaa nti ono jingihu kanywedde enjaga oba kanywedde omwenge yeetaaga kubudaabuda gw'atagunywedde kakati oli kyabadde agezaako bagamba nti omusajja oyo okukwago kwa accident nga tonnabala kugamba nti yavumye maama we yakubye maama we naye ye mulamu awo nawe olina okutunulawo wuliriza oleme okutunulawo kakati ono n'agattako ekintu kyagambye nti bwe yali ng'akyali mulamu era ebyo bintu yakola ki akola kitegeeza omusajja abanga empisa ze si nnungi kuba yasooka nakuvuma maama fiina naye nze nabagambye nti abantu abafaanana walaba omukazi wamukolako interview ng'agobagana ng'alangira maama we ebisongovu ku ttaka wano ba mu Kisenyu ebizimbe obalabe ng'oli atwala maama we mu kkooti ne kugamba nti omulembe guno kye nasoose okugamba nti abafaanana alimpa bayitirivu nnyo mulembe guno gulimu omuntu okukwata ente gwe gulimu omuntu okulaba nga yayagadde omwana omuto ebiragalalagala bingi omulembe guno gulimu ebikolobero biki biyitirivu naye gwe ng'omuntu gwe togamba nti olwokuba nti omulembe muli naawe olina kugenda naki tugende tugivuge tugitwaleko mu America owaye walabye nkuba kyeyo abaana batadde taata waabwe mu ddiiro ne bamugajambula kyekigenda naye alimpa kati bano nabo babadde balinako oluganda ku alimpa mwami wawe yabadde anyonyola ku alimpa omulembe guno yagambye guno omulembe gwafa oba tuli ku muwembe omusibufu gw'empisa oba tuguyite gutya kubanga abantu bangi bakola mu kikola kyalimpa we nabadde mpuliriza omuwala ono yagambye abantu bagibwambulire bulungi we nabadde omanyi nkuba kyeyo munnayuganda omwami oyo yajja wano n'akwanawo kannakiganda ng'era omuntu yenna waakola ki bwe yandikwanye ng'omuntu yenna bwe yandikwanye n'asigala ng'awuliziganya ne nakiganda ng'ali eri mu US ekiwulira bawuliziganya batya ku masimu ku meseji ng'amusindikira meseji no n'akola ki n'amusindikira abaana bano alinawo abaana abakulu awaka n'ennyaabwe ne batuuka ne beegeziwaza okutuuka okujja okutapinga essimu y'omukulu ono okujjamu information eno bagikola ki ne bajyanika babadde awo ne bamuyita bagaa daddi jangu onywe kacaayi ne bamutuuza mu kasonda watasobola kuddukira ne batandika okuzannya amaloboozi gonna bamusoya
n'okusoma message zonna omu asitamye wali omulala atudde wali n'ennyabo amwegesa amaaso musajja wattu yakutte ku kizibu naye teyayogedde kigambo kyonna kyayi teyamunywedde oyinza omunywa bwe nabadde mpulira akawala kagambye waludire bozi y'omwana we yagambye I don't care who you are to me wawulidde eddoboozi ly'akawala nga kwogera bwe nabadde mpuliriza eddoboozi ly'akawala ako nalabye abaana engeri olumu gye bakulamu naye ebyo byonna nga bize wabbali abaana bano ebya cheating byonna nga bize wabbali baali sose ne bamanyi taata waabwe yabakuza era yabalabirira ekyo kyali badde kikulu oyogerera mu setting ye Uganda njogera n'eye Bulaaya kye basooka okukola kale oba zaawukanye naye kaakati nze kanjogerere bwe ntegeera obulungi baali badde basooka ne bakimanya kye baali sose okuteeka mu bwongo senga n'abawala babaddemu ensa taata waabwe yabakuza okiwulira era yabalabirira okutuuka bebakola ki nti newankubadde bo bamugamba nti yakiitinga naye yabalabirira okubakuza kakati mu ntegeera yonna Faluuku kamale okubuulira waliwo kye bayita okwegeziwaza naye ng'okwegeziwaza kuno kugenda saanyaawo ekintu ekimu abaana bano kye bakola bazimbye enjawukana ya taata waabwe ne nnyaabwe mu ngeri y'okwegeziwazaamu onfuna kye nkugamba mu kugizimba Faluuku abasajja ffenna tutambula kati kamale kikubuulira kino osobola okusanga omukazi n'omukwana n'akusindikira ne message n'okola otya naye ng'omukazi otomwagalirako ddala oba byakusindikire kati zino message zonna ze baasomye oba ze bayolesezza mu maaso ga nnyaabwe mulimu ebintu ng'ebimu gwe omusajja obikola n'obirekawo nga biri bwe bityo naye nga famire ye eri ojagala nnyo n'okusinga kyokola ki kyolowooza naye abaana bano batemyetemye nnyaabwe okumwawula n'ekitaabwe Faluuku kankubuuze olowooza kati obufumbo bwe bwasigaddewa ng'ate waliwo n'abaana ku batemyetemye abatuusizza okufumbirwa naye nga bo tebafumbiddwa bali ku kitabo kwe banenya asoma message yeegadde ati okugula okumukulya n'okulala kulya eri ayogera n'ekitaabwe okiwulira natunuulidde famire bambi nendaba kale lwakuba nti bo bali US senga babadde wano owulye ekikanga kitudde ekyemmamba oba ekyente oba ekyakino bagamba nti kakati ekika kyente kino abatudde oyo tumuteeke mu kibooka abiri omanyi lwaki tebatubuza kika Debi kagende wa Debi nsonga wazirabye endowooza nabirayo ku kitimba nga biyitingana nasere endowooza nti wabya bulimba si bituufu kakati Faluuku ngenda kwogera nga njogera mu byawo ya kwogera mu byawo wali omugambye abeena bameka wali omugambye abeena bameka abakyala simanyi musajja musiraamu si musiraamu kakati Faluuku mu bulamu bw'ensi eno kyokusiga kyokungula kubanga ffe nze sigenda nkeeyo mu nsi zammwe gye mugenda ne mumanye ennono zaayo we zitambula nze nnyinza okunenya abaana bano ng'eri mu Amerika okiteekeddwa okukolebwa kaakati nze nnya nnyo okwogera okusinga ku bujjajja wensinga okutegeera nti wano kibi nnyo nze Faluuku essaawa ya leero nakunyumizaako nasanga mutaani wa nnamba emu wali naŋŋamba nze nnamba 2 naye omwana embuuza gye yambuuzaamu ng'eyawukana n'abantu abalala bensanze awo era embuuza gye yambuuzaamu ng'eraga nti alina abazadde abamubuulirira nze essaawa ya leero Faluuku naye kitasobola kusanga mawana amubuuza ng'ayimiridde tekisoboka kubanga wenkera kumanya ne ŋŋamba Deriki nti ono mukulu mawa era wajja waali wamugamba nti taata Shamimu era gyali amugamba taata Shamimu wasiibye otya wabula gw'ogamba omwana nti ono Dankani era omwana gyali Dankani oli otya okitegedde bulungi kaakati kyetusiga mu baana baffe kyetukungula kaakati omusajja ono sigenda kumunenya olw'ensonga nti mu Amerika gyali omwana wakkirizibwa okukwata essimu ye kwabadde mbuuzabuuza negumanyini oŋŋambi wano nti abakubadde ku mwana luyi abadde agenda kuba muŋŋambire akagamba kaliko ennyukuta 6 yadde asibira saate nga ano obaka omuyini omwana ono mukubanga woyagala
n'omutwala mu ddwaliro n'omujjanjabira kakati ate ye mu Amerika okubira omwana oluyi bakuzza kwabobwe kakati kyenyinza okugamba abantu bonna abatulaba nti ngenda kubawa eddagala n'ekikolo eddagala banywe kati ekikolo basimbe omuntu yenna nga waawano ng'azaalwa wano mu Buganda era nga n'olulimi Luganda alwagala wabula nga wagenda ebweru eyo ogutali musango fuba nnyo okulaba ng'okumyawo abaana wo wano babeereko wano kubanga gye bigenda okukomekkerera tukyaswala nga tulaba abasajja ate kina kyenjagadde okwagala ku musajja ono mukakkamu nnyo hata zakubanza TV nadde njasa Allah ngabikozenze kitufu tutambula ffenna kati ensonyi ozifuula obusungu era alanejja kuba bonna kangende wa Faruku kubanga ekisooka kya byonna sigenda kwawukana namba emu amaka ago gafudde kati abaana wano baanase okwetemamu ebiwayi kati waliwo yadde atudde mu ntebe yadde ayambadde kapatula ng'ali ku message bw'ati akutte maaso 3 ali busy kati yadde atudde wano wakati ennyambalo yokka abaana gye badde bambadde mu maaso g'abazadde baabwe kirooto kyantiisa ennyambala gye badde bambadde andi Faruku waliwo engoye ezambalwe mukyalo zayinza okwambala nga muli waka nga muli babiri babyambala abo badde bambadde niyo olunaku lumu nja kugenda okukondooza oli kyetufuna omusomo tugende tubabuulirire njagala ngende wa Faruku njagala kubuulira saagala empisa teziriiko nti oba tuli US oba tuli China oba tuli Korea oba Uganda oba Nigeria empisa buli kitundu kirina obuwangwa n'ennono naye obuwangwa obwo n'ennono obusinga bufaanagana nti omwana atyanga kitaawe ne nnyina at all angles kakati sakozi njagala kubuulira obufumbo buno bwe tubugendamu bannaffe tufuna ebizibu naddala nga butandise okkula abazadde naddala abakyala balina embeera gye bateekawo ayagala nnyo asika abaana bano babeere nga bannyo ku sayidi ye kusinga taata otegedde kakati ebiseera bino bwatandika okujjawo obutaka jjukira abantu batandika okukula buli muntu lumu afuna embeera ze empisa ze n'ebirala nga bwolaba ekyabadde ku mwami oyo yabadde alina byakola wabweru w'obufumbo bwabwe naye maama bakicreatinga dda mu baana be era babayita mu bisengera Joan dadi wamwe oyo mulaba kyemutakyafuna kino dadi wamwe centers ayina gyazitwala so nakuza omwana mu mbeera ey'okuba nti omwana atandise okufuna hatred eri taata kakati omwana kasatandika okufuna hatred eri taata atandika okunoonyereza lwaki taata kino mami kyaŋŋamba tekijja lwaki ffe sente zijja kikeerezi ku ssomero naye nga muri yo sense osanga n'omusajja wattu sente gye lyakola akalimu embeera ya kyankanuma akasente kakyajja mu budde so embeera batandika ogicreatinga obwegejja kati bwetandika mu Muganda amaka ge tugamba ag'abasomyeko agakuzeemu agalina kasente ebyo tebiri mu Amerika kukane wano weebiri maka ago getulaba getugamba agasomye agayina wano agayina sente osanga omwana atudde yambadde kapatu atudde mu ntebe agaziyiza amagulu taata atudde wali ono ali ku simu so ebintu ebyo sakozi tukyabiraba nnyo naye kiddayo abazadde balina okuteekawo embeera sakozi nga tuli ne bakyala baffe kyekikuliyetinga abaana relationship love gye tulina wakati waffe abaana balina okuba nga ffe tubabuulira ekyokukola wabula si bo kutubulya kyakkola kakati embeera kaseetandika okujjamu nti maama ne taata batandika okufuna obutakkaanya mukizimbe muti okuva ku ntandikwa kiddayo ku ntandikwa relationship mwagizimba mutya maama ne taata enkwatagana yammwe kubanga mulina okulaba nti mmwe mumuli gw'amaka otegedde omumuli gwa famire kati bwe guba nga gukwatagana joint nga gwina joint ey'amaanyi abaana bano tebajja kulengeza omu ku bo kuba tujja kulabako ng'abaana ate balengeza maama at some point kiri tuwe tusobola kiranga abaana kati abaana balengeza taata kubanga maama yabasigamu ensiga ki eyo otegedde era kino tujja nkugamba lwakuba tulaba baana nayinza okuba ebadde enkola nga maama yasenda abaana yo kubanga bakulu ne batandika okubega taata paka bafunye information ene ekola ki esembayo otegedde fe tulaba baana naye maama yali amabega wa kino ekintu nkubuulira
gwe interest abaana bagijjawa eyokunoonyereza kitegeeza maama yalemwa naye olwokuba abaana bali up to date n'ensi bwetambula bakola research naye nga bayina kuba ekintu kyonna kiba ne foundation yani atuma interest esinga ina kuba maama yagirimu so abaana bano bebakola babikola ku lwa maama naye singa enkolagana ne maama nga maama teyatuma bano baana kutuuka ku mbeera erengezza taata bali badde kino tekikola ki tuko so nze ngamba abakyala bonna bwoba oyina omwami wo kuma ekitiibwa kya famire yo kubanga abaana bano era tebajja kuva ono omusajja yakola ki ye kitaabwe yabazaala mawa mbw abaana b'e Kampala abawala b'e Kampala boonoonya obufumbo bw'abankuba kyeyo owulira sindika ebifaananyi sindika amabeere sindika kino ne ssente mbw ate balidde ssente z'abankuba kyeyo mpitirivu kati amaka ago wakirabye naye nno ekisinga okukola obubi omanyi kirungi nnyo ate okukula nti bw'okula oba omanyi oba omuntu bw'ategeera nga myaka 2 waategeera nga 4 ne 5 kati oba osobola balansinga ebintu ebyo byonna kakati bannange bonna boogedde ku abaana bakoze ensobi naye beerabidde nti amaka gonna gye gava gabaamu ebiti 3 siwulidde agoogeddeko naye amaka waliwo amaka g'abasomyeko enneeyisa y'amaka g'abasomyeko waliyo amaka g'abannaddiini enneeyisa y'abasika g'abannaddiini ndala waliyo amaka ag'omukatanga ag'amikwano gyaffe bano abazaala abaana ng'omwana oyinamu kuba bukubi omugunjula omukuba n'okunuubuka n'akola ki n'anuubuka ezo famire gyeziri ne wabaawo famire ez'abasomyeko ezikwata ebintu ne wabaawo famire ez'abannaddiini kati bwe tuba twogera bintu ebimu tusooke tumanye ti famire eno yabadde egwawa egwa mu Katanga ewabadde ebikoomu egwa mu Balimpa oba egwa mu bantu abagunjufu abasomyeko oba bannaddiini singa abantu mubawo ekifaananyi ekyo mujja kulaba nga abantu batandika okumanya nti kati famire eno eyina ebintu 3 byegwamu kisooka yagenda n'ebeera Bulaaya bwebeera Bulaaya eno ekoppayo katono e Uganda ffe kwe twagala ogirowooleza abaana nze kankubuulira amaka teri kibi ate Faruku kwefuula nti olina amazima nga togayina kikyamu okwefuula amazima nti nze ndi w'amazima naye nga amazima togalina oba olimba kubanga gazuuka kati taata tukkiriza abadde yeefuula omusajja omuwombeefu ow'amazima awaka nga n'abaana abawe essimu omuntu ow'amazima nze mawe essimu yange natandikirawo okulaga nti tolina kikwatako okitegedde oli mukumpanya zontuusa mu bavubuka bano ne batunuulira nga bateesa uliza nze essimu yange sooka kumanya nawe mbanga nawo abaana ne bafiri nayo kitegeeza ekyo nakibalimba tessimu yange ebeera bwetyo eyina okubeeramu buli kimu muli firi ogikwata abaana essimu babyenzibe awo simanyi babeera mu nnyumba emu kitegeeza taata ono abadde yeefuula ow'amazima omuntu mulamu amaka galimu eddiini naye nga bw'agenda e Kampala akola birala okitegedde nga bw'ajja e Kampala abeera ne bannantongo basimanyi baani ate bannantongo abo tebaagadde kwemulisa neeyana bannamiro baagala nnyo okwemulisa kakati n'agenda agwa ku kizibu omanyi si kirungi era Faruku bw'obanga okoze ekintu towaana ngeno bali owaana ono ate n'ono omuwaana baako gw'obuulira amazima nti olwanga olaba kino kyokola kikyamu kubanga okutuuka abaana okulaba essimu kitegeeza wabaddewo dadi waabwe ng'ali firi agamaka gyegali kankubuulire nga gali firi dadi ali awo n'abaana bakwata essimu ne baginyenakozesa essimu n'azanya geemu agamaka gyegali kubanga gwe ekyo kiwateeka mu makaki mu maka gammwe ate kabakowegundi takulimba nnamba emu oba badde Devicom amaka gonna abaana ne woba obayisa bulungi otya
wabaawo side gye bagendako wabaawo side kwe bagwa wabaawo asinga okwagala taata wabaawo asinga okwagala dadi nawana wennyini zenyina obanga wempulirako n'ekintu nsooka mukubira owange wakoze bwoti naye ate wenkiwulira ku nnamba emu nkyabizaawo ku street kubanga oluusi sikyali wange kati ebyo ne mu makamu ebiri kati ebyo ne mu makamu ebiri nti abaana banza okuba nga balina nnyo omukwano ne maama waabwe ate abaana era bwe bakula ne baweza emyaka era balaba wano ne bwe bagoba mu nnyumba abasinga boolaba oli yafunye omukazi ababugingo bali ku saidi yaani Mama. Ani yakibateekamu? Mama. Olowooza ali maama? Abaana bavene emamigango babaako ne side gye balina ddala ey'aba maama wa era taata alwana nnyo okusika abaana obbawo omukwano kuba maama waabwe ebiseera bisinga yabeera nabo. Naye omusajja yennyini yabadde mukyamu okwefuula omuntu mulamu awaka naye nga bwadde e Kampala akola biki? Akola birala. Kati mu kukola ebirala byebyo ebizibu ebyakoze eki ebyamuviiriddemu. Ate abaana buli lwe bakula abaana abasumuseeko mbadde nkulaga famire ezimu nenkulaga famire ya mwami Bugingo sonyiwo ogizza naye eya mwami Bugingo walaba nti ebintu bye yakola abaana bali kusaidi yaani ya maama kuba maama baludde naye nnyo batobye naye balabye taata bwabadde ne maama waabwe kyosi kumusigamu mu maama yabawendudde abaana batuuka ekiseera ne bagamba ne maama ayisiza bubi taata taata nga yava wala ne maama owekitegedde abaana ebiseera ebisinga kuba nalabye abaana abo abo babadde batudde mu ntebe nga baana bakulu ddala kati bamanyi ate n'abaana abo batuuka ekiseera ne bafuuka kyogere nti oba bakulu banno era ng'osomugamba nti taata wammwe nno yandibadde taata wammwe ennaku zino taata wammwe alina n'ebbanja ng'ojjeko bino ebyobwenzi kyegambye amaka agasomyeko agaliko nagalimu n'eddiini katuwesa negamba bannanga mamujje taata wammwe nno nogolaba alina obuzibu jo namulabye teyalidde emmere oba yabadde ki Pawulo genda omubuuzeeko gwokolagana naye obuki obulungi akubuulire taata wammwe yabadde ki yazze si mugomvu mutwaleko mu ddwaliro agamaka gye gali agakola ki agatambula bwe batyo naye nga niffe tulowooza amaka gaffe gano ag'ennabisaalu amaka gali agasinga famire beetambulira wamu era ekigigwamu kyonna kiba kirina okubaluka ne kitegeerekeka taata wammwe yatunze wali taata wammwe nno yalidde ssente za mwami gundi mwakimanya kati lwabaffe tunulidde ku saidi za bwenzi naye nga amaka agasinga gatuuka ekiseera ne gatambulira wamu ng'abaana bakuze nga waliwo ensonga Duncan era bw'otunula entuula zaabwe omusajja baleka basona mugamba sooka ojja nnyweka cyayi kumbe bamwetekete kubanga batudde buli omu yatudde n'obalaba nga mutufu beetegefu sabo bafunye n'omwogezi bafunye n'omwogezi era besunsudde namu ne bamagamba ono enamba emu ate erya ntama yajja okukola ki ojja okwogera so nze kyebakoze nga nze abaana kijja sigala kibalumiriza kubanga bukyenkya nga taata abaawukanyeeko owulira nagamba nze kanedire Uganda mpumule bo bajja siga nga kibalumira ne bajjanga Uganda bajja kunoonya taata waabwe naye nga taata waabwe temumusubirawo basonyiwa kuba bamusoozesa nnyo ebyo ebintu obiraba bigenda buli omujjukira social media tewanda bintu bisigalako nga bikola ki nga bitambula okitegeera kaso abaana beekube ku mutima ne famire ezikuza abaana mbadde nsaba omwana tomukuza nti olwokubeera abaana bakulire Bulaaya ebisaakaate obiraba obyamaama n'abagereka biyamba nnyo buliira abaana abo omwana mukomyewooko wano mutwaleko mu kisaakaate ayige nono yawo n'empisa za wano bijja bbangwira naye gojja lowojja sanyuka ng'ogamba nti kiriwo amawa enkyo wooyo aba akikola mbadde nkubuuza daba waganye omanyi bw'obeera ng'oleeta ekindwalo tuteeseeko kiraga nnyo onoonyereze taata oyo azitowa ki kubanga manyi taata azitowa obulungi mu maka n'okwata obukwasa essimu ye n'ogiraga eyo manye bambooko naye notuuka n'omugamba nti Tuula tunywe caayi nkusomere taata ate bubanga America oweekambuwa bakutwala era kyeyakoze kyabadde kituufu kati mawa aleese enzito ya taata Haji w'oku kyalo ewaabwe okiwulira kakati Haji w'oku kyalo yali tasaga naye kiri bwe kiti Faluuku omwana yenna alimu ensa
ng'ali mu America kubanga ali wano osooka n'otunuulira ekiddako era ekirungi kyoyagaliza bazadde bo kiswaza oba tekikola ki oba tekiswaza kakati kikyoyagaliza bazadde bo abaana bano omulamwa gwabwe mulimu neyafulumiza lako mwetwawulidde maloboozi mulimu neyagambye nti nze simanyi woogenda kitwala taata simanyi nze tolina kyotegeeza gye ndina okutta nkola ki ebintu by'okuleeta abaana e Uganda tekitegeezaamu n'abaana bajja kufuna empisa okukuza abaana ku wakati w'omuzadde kubanga waliwo n'abatajjanko mu Afirika naye nga bannayuganda bakuliza eri abaana baabwe wagendayo ggwe era nga babakuzizza ku mbeera yaki ye Uganda so ebintu byonna binakuddayo ku bazadde n'entegeragana yaabwe tugende wa mayinja bangambye ali ku gali ya muhoozi kati MK aliwe yalina mayinja owaye mayinja omumanyi kandandike ne Faruku ali omanyi manyi engeri gyendabe nti mbaira mbadde kino njala nkikusabe ti engeri gyemudde nti nina okuluŋŋamya banjagala nnyo abantu abasooka oluvannyuma mbaluŋŋamye naye kati ku luno kansooke mayinja omumanyi kuba mayinja mumanyi bulungi ne mayinja yakoze eki bamulabyeko wa muhoozi mayinja we yagenze we watuufu anti omuntu ng'olina omutima ogutakkuta ogutamatira olina kugendamu abo abasajja ng'olina omutima ogutakkuta ogutamatira ogutakkiriza nti kano kennina kekange kano kabalala sijja katwala olina kugenda w'abasajja abo kyeyakoze kubanga bw'osanga ng'alina emmundu mu motoka entono alinamu n'ennene n'omuggo n'ekibiriiti n'ekiso nga kibiriiti kyaki abasajja gye yalaze temuzeega baganda bange tobala wamamudu gyo namba emu omusa gye yagenze we watuufu kubanga abalina omutima ogutakkuta ng'ogw'amayinja Ronald mukwano gwange balina kugenda eyo bekuŋŋanyiza akatole kaabwe baberawo osanga omusajja ng'alina emmotoka 18 mu kikomera alinamu pulado alinamu rawuumu alinamu buli kimu omutima ogutakkuta kati mayinja takkuta mayinja buli kimu yakifuna mayinja buli kimu yakifuna mu nsi ku kuyimba naye obutakkuta ate gwamwogerako omumanyi obutakkuta andi mayinja omukazi omulungi yamwagala mayinja emmotoka buli emmotoka eyajja yagivuga kikumi buli nsi gyagendamu yagitambula ennyumba ennungi mu kifo ekirungi n'agizimba yakikola erinnya n'alifuna naye omutima gw'obutakkuta gumutambulirako okubya ennyo taata wuliriza omutima gw'obutakkuta gukola ki gumuliko mayinja yayimba ne awaadi n'agifuna mayinja n'agula emmotoka n'agula fuso n'agula kanta n'agula kosita buli kintu ky'omanyi mayinja ndowooza ennyonyi gy'ataagula n'eryato byokka neetakuta omukazi omunyalanda n'amwagala omuganda n'amufuna omuki mayinja naye omutima ogw'abasajja bali beggambye abatambula n'emmundu mu motoka alinamu omuggo alinamu ejjambiya alinamu n'ekibiriiti gwamulemeramu kubanga eno mu opposition erina okubeerawo ng'omatira n'ekyo ky'oyina n'ogamba owange ensi we eriba erikyuka ndikola ki kimanyi mayinja mukwano gwo ate mukwano gwange tomubuulira mazima gwe genda omubuuze mwebyo byenjogedde alina kyataafuna mwebyo byenjogedde mayinja alina kyataafuna mayinja aguze emmotoka ezisukka mu 50 nga buli mmotoka ey'omulembe agivuga yasoogera mu kirizi kitaala bazitanga kona kitaala ebiseera ebyo byaliwo n'agula 10 ebiseera ebyo byaliwo n'agula kalidina buli mmotoka mayinja agivuze okitegedde nkiwulira naye omutima gw'obutakkuta gwe gumutwala ewaabo banne kubanga nabo tebakkuta obasanga alina yiika 8 ng'ayagala n'ez'abannamba emu 35 azigatte ku 8 waliwo gwe nawulidde yabagobyeko abantu n'ateekako ente oba kitegedde alundirako nte kakati era mbadde nsaba bannayuganda bonna mwenna abawuliriza n'abalaba pulogulaamu eno nga naaba mayinja mwoli n'emikwano gye mayinja temumunenya naye omutima gw'obutakkuta gw'alina
omanyi osanga omuntu ng'asaba caayi ate nampa ne soda ate simanyi wambanga ojugawo n'abasajja baagala naye munnamu oyo ng'alya nnyo kati omuntu ng'olina omutima ogugamba nti ojja kulya buli kimu n'ekikuyise mu maaso olina kubanga Mayinja Ronald ye nno bw'omanya eyamututte wamutegedde eyakutukunamye yakulembedde Mayinja atwale mubeekata ku ttiimu chairman ani yatutte Mayinja bw'otunulira yatutte Mayinja okwatadde ku mutwe kubanga omutima ogutakuta kisa kya Mukama yatutte Mayinja nga nange mwenyini kisa kya Mukama tasobola nkulembera ebyamayinja nziwetu bwembirese mugende n'abo abateese naye mutima gw'obutakuta Mayinja lwaki okusalawo kwe abantu bakulabanga okukyamu ate nga ebandowooza be na ddembe lye why nedda Mayinja mutuufu era kyeyakoze kituufu ekyokugenda ye wawulira emirembe bwekiri okitegeera naye Faruku mu nsi eno buli lwolikeera ku makya n'ova ku sayidi y'abantu abakubeereddewo kuba ssaawa zino abantu abanoonya cyenji abantu abaagala okukyusaamu ku mbeera tebawagidde Mayinja okuva ku buyimba bwe obwasooka mpaka essaawa zino ompulira Mayinja ssaawa zino yali akumye mu bantu nga yeetonda abantu bamukole ki ompulira naye ye ng'omuntu ye asalawo kituufu kyalina okwagala mbu yabakola ki yabalimbayimba yabawuddiisa kuba yiri omanyi okera ku makya n'ogamba abantu tuli ku bunkenke Uganda terina ayamba alina okera ku makya yennyini abatadde ku bunkenke ng'oli naye mutudde munywa cyayi kitegeeza bwe kennyini wagira obunkenke Uganda bwekola ki ompulira naye yeerabidde nti bali balangira ye mukopi era bagenda mukozesa byonna byonna twebonabona bye bakozesezza awunzike Mayinja atumusange nga yeekubagiza nga alinga ono yali agamba nti bamanja miliyoni 7 abantu baba bayina sayidi gye bakumanyiddeko era n'ekitimu bakutwalira bw'otandika okuyuugayuga n'obuzaabuza abantu olumu basoberwa ne bagamba yi gundi ono akola bw'ati era Mayinja kino kyaliko nze nga balina ku kikolimo kya Katonda anti Katonda yawa Mayinja ebintu 3 ebyo byagabwako ne ku basajja bannabbi abasooka naye baayonona bibagibwako yamuwa okwagalwa abantu bagenda okulaba Eagles nga bagala tugenda kulaba Mayinja ng'erinnya Eagles teririiwo bamayinja ekyo yakifuna okiwulira kyagwa kakati ate Allah bwakusitulanga amadaala ng'oli ku duniya kuno n'agakujjako n'ogwa ng'okyaliwo olaba abakozi bubi nnyo mu busiraamu baga nti ekyokubiri kiki baamuwa okiwulira n'amuwa ekitone n'amuwa ekitone ekyayayanirwanga buli muntu Mayinja y'omu ku bantu abalina ebitone mu Eagles ebitagambika kyavaawo kyagwa Mayinja akyalina ekitone kakati ekirala kye yali amuwadde kwali kuwulirizibwa nakyo kyavaawo nali njogera n'omwana muyimbi bakola ne Mayinja akayimba omwana wetu yakafulumya nakafulumya ndowooza David wekiri yagamba baali bagenda eggaba ne basanga abantu 6 ne bakubira kajjambo Mayinja ne yeewuunya nnyo naga abantu bakyamanyi ku bantu 6 bakubidde ki nga yali akubaga kajjambo omwana n'agamba akayimba kano kanaakola era omwana yalabika akayimba yakakola ki yakadropinga kyengezaako kulaga ku Mayinja nti Mayinja yatuuka n'abeera waggulu nnyo naye omululu obutali bumativu obwamaami gundi oyo bwayogeddeko mwami Mawa buleetedde Mayinja ebizibu bingi obutali buki kankuwa ekyokulabirako nti Mayinja yennyini yeekolako ettima omuntu ng'omaze okukuba ani agula ensi n'omala n'okuba ennyimba zo nga yazikuba zonna ng'abantu balaba ku sayidi yaabwe yazisaanyawo n'oluyimba lumu akalulukako muzeeyi zonna n'azisaanyawo nazisitsa ne zibanga ezitakolanga ki ng'ezitabangawo otera okuwulira lediyo owulya bakubanya ennyimba za Mayinja muze yafa muze lediyo yafa olina lediyo okotawulira luyimba lwe kyengezaako okulaga nti abantu babalina kategole bakumanyidde ontegeera kati kamala okulaga ekintu ekisembayo ekyamaanyi nali nyumya ne misaki olunaku olumu mayi Mawoyo yaliwo ne Duncan
n'agamba nti ffe twagendanga eri Antondo okuyimba naye bajja ne bakwata oli najja n'adduka n'agamba nti ono muntu akwateko olabe oba muki muntu olw'ennyimba gye bakolanga ki bibavaamu ng'abantu beewuunya ne babuuza nti bano bantu ng'omuntu omukwatako obukwasi agendaga misa kimukutteko otegedde kyogamba mukutteko munaye muntu ddala kyengezako okulaga nti Mayinja kati olwaleero omuntu ow'erinnya bw'atyo mu kategole eyo gye mbaliddemu bwe mambala misaki njogera ku Mayinja njogera ku Lutaaya kuba bali mu kategole y'emu okubanga olwaleero omuntu eyakunamira Obuganda naga Obuganda mbukunamidde nga yakulembedde okutwala awantu ng'ate akulembera ggwe ate ne gyakutwala ensonga oziraba oteza Mayinja okusalawo kwe lwaki abantu bakukubaganyako ebirowoozo ng'okukyamu ate nga ndowooza ye na rights ye okugenda waayagala Mayinja mu kusooka yatente n'agoba enkoko ekyo nekimukola bubi nnyo kaakati najja ayambibwamukko naddamu n'afuna embuzi kaakati wakati awo ng'akyali mu prosesi y'embuzi ate n'agita n'agoba enjiibwa kati najja afuna ebizibu byali bingi nnyo naye ebiro bye njagala okugamba abawagizi b'Amayinja bw'oba olweyagala Ronald Mayinja ng'oyagala nnyimba ze gweremera ku nnyimba ze bino byali mu kukola nga ye kiri wakati wa bulamu bwe era amagoba Mayinja agenda okugasanga ekyokubiri ono omwami kisa kya Mukama talina musango yadde n'aka era kyali mukola guno gwe mulimu gwe okufuna abantu nga bano n'abatwala ogwe mulimu gwe mwami Mayinja bwe mbasira biteerezo ye muyimbi wano mu Uganda yali ayimbyeko bagani wafirako ku muntu ng'ekita omuntu sanyu ndi mu bukadde andize kasooka ebbanga lyange lyonna nasasulako igozi ku gundi awo ekibuya okusiyandisi naye nga nzize kula Mayinja era olwamala okuyimba nze nenfuluma nentambula neŋŋenda era nze omu abasooka okunyiigira mwami Mayinja naye we nadde wakanga mmaze okunaaba ne mma nti nze nali omukyamu okugoberera mwami Mayinja nali nteekeddwa kuwulirizanga nnyimba ze ebisigadde embireke ye bwatu wabyagala kuba era nze abantu bagatta ebintu bino bibiri era nze omu kuba kyasinze okwagira mwami Mayinja akola kimu kyonna kyalaba singa alaba nga kimuyisaawo wabula kyateerabira nti essaawa yonna buli lwokkirira bwotyo akaserengeto subira olusozi eri waggulu buli lwobeera ku lusozi wansi subira togenda kuserengeta nze Faluku nagaako nti ngenda kwogera ku Mayinja yekka naye kiri ekibiina so kyakukyogerako nze nakivaako mwami Mayinja omanyi mukulu Jeffrey Taylor yagamba Mayinja tasobola genda mu parliament mugamba bakulu tajja kgenda we muli wendi kati amumanyi nnyo era omusajja papa Ssemakulu omusajja mugezi nnyo yalabanga wetwava mu lulu ng'ekiddako singa asigala mu kibiina kino nekisanga kikyaliwo ne wooteri eyinza obutagenda mu maaso kyeyava asobola n'abawandiikira mu butongole n'agamba nze njabulidde Grace Sekamatte n'agamba wano ekiddako anti Mayinja oyo kankuwa esitole ye munno musajja wange oyo gwe mbadde gamba eyagula ono omwana eyadavuma nnyina alimpa atuuka agula Mayinja awo ekayabu $8,000,000 sayasasulako $1,000,000 ezi Mayinja atuwandiikira lisiiti infact era share yavaako bana dolini nekitene okuva mu kibiina ekyo okwatandikira tugenda tutimba ebipande ekayabu Mayinja akulosajja siba mugamba watimbye ekibiina kyonna ko omusajja naguze godi nti olimba naguziza nzenzekka Mayinja tujja kalenda awo musajja amugamba lisiti yino ya godi Mayinja amubuuza eriwa musajja gyo lisiti mwaleti Mayinja agibaka nakikuba mukama awo kalenda agigaya era dde ate ze siri munywamu Mayinja yagaya lisiti
nja kuwa namba ya towakana omukubira abeera kayabwe towakana ivi mayinja lisiti nagigayawo kale namubugibuza lisiti eriwa togenda kunyiga mayinja mba musajja mukulu kadogo wano ku CNDC yatwala mmotoka n'agituula n'amugamba nkuwaddemu ennaku kakati mwami mayinja nze nkugambye mubayimbi ba Uganda ye musajja gwe nasinga okwagala mu bulamu bwange era nga nze nga mayinja olibeerwe luyimba we luti saagala yadde akantu akansala mu maaso naye nekkakkanya nzekka ne ŋŋamba nti mayinja kamute agenda kino kyali mukola ono ye mayinja omutuufu tugambye tugenda nkubira towakana wano kamukubire amuleke banya kubira towakana wano mubuuze disiti twaita kalenda omukulu yagikola ati yagitoola gagamba na musajja twakana naabuuza mayinja kyogamba mayinja ogula $8,000,000 nekamugamba kyogamba nze ndi supermarket ndiko price ntunda n'abiri naguzako lero kasiguzangako naguza nze nzekka siguzako kibiina mayinja neyeefuula kale ono mayinja omutuufu era neyesinga balamu naye yesimba wajja gende wa balamu mayinja anonya waafunira tugende omanyi koyogedde akalisiti mbadde njagala nkomaawo nga saagala kwongerako kuteesa mbadde njagala kukomaawo naye sakozi mayinja njagala mwebaza yatukoze bulungi okuba nti yavuddeyo mu butongole n'alaga ekibiina kyaliko kubanga abadde ali awo ng'abuzaabuza ng'atugamba nti ye abadde yajja kuyimba era yajja kukola bizinesi n'atuyamba nakkiriza nti alonze ekibiina gyakola ki gyali sakozi nga tewali kuwannaanya oba kulimba mayinja y'omu ku bayimbi abadde celebrated mu Uganda nga bayimbye ennyimba ezikwata ku bulamu bw'abantu n'ensi bweri y'omu kuba anti njagala kubuulira Kyagulanyi nga tannaba kuba w'amaanyi ku nnyimba ezikwata ku ggwanga tewali muntu gwali osobola kuteekako mayinja tewali gwali osobola kuteekako mayinja ekyo nkikugamba nga sirimba kakati njagala twogere ku bintu bino tuve mu mboozi ez'ekito twogere ku ebintu bino tubyogereko ku manjagala tumwogereko ng'omuyimbi ow'amaanyi n'ayingidde mu byobufuzi Sakozi mayinja era nnyongera omwebaza tafaananyeeko abantu abalala abajja nga batulimba ng'emisana ayogera kirala ekiro ng'ayambala gomesi era tubayina nga bakulaga nti eno b'opposition naye ng'ekiro bakola kirala so yatuyambye n'aba straight tetukyalina kyetukola kyetumubanja njagala kukkiriza ensi ekkirize nti mu nsi buli muntu abaako paati gy'azannya njagala tukkirize nti mayinja paati ye yagizannya ontegedde yagizannya era n'ayimusa emitima gy'abantu n'abalaga nti tuli bulungi bw'aba yazannya paati eyo n'alaga abantu n'abayimusa njagala tukkirize nti yakola kyaggwa era njagala katumukkirize nti tuli mu byobufuzi ebituufu buli muntu alonze gy'akola ki gy'alaga naye kisinga okuluma bannayuganda kakiri bwe kiti kankikubuulire bw'obanga luli wali oyogera olulimi olulala naye nga bwe wali oyogerako tebyakyuka yadde ate byongera kuba bibi enkya n'okyuka n'obalaga nti wali oyogerako ti ate obimmya amazzi kati ate bano bwe wali oyogerako bw'oyimuse nabo so nze njagala kyogera nga nkiggumiza nti abantu bonna mu nsi gye tulimu ebirimu ebyobufuzi n'ebibiina ebyenjawulo nti abantu bakyuzinga choice gy'oyagala naye mubeere ennyo straight bw'oba ozze nti oli WNRM beera WNRM leka kugoya mayuuni bw'oba kyenkugambye bw'oba tojja nti leero mpagira kino byoyogerako tebikyuka ate enkya nojja ng'oyogera kirala anti kyekyo anti kyenkugambye nti bw'oba wayogera anti kyenkugambye bw'oba wayogera kirala luli nga bewa preachinga nga tebikyuse era kyenkugambye nti gyatukoze bulungi
yatukoze bulungi najja n'agamba nze kati ngwa muki mwena alimu ebyobufuzi ebigunjufu byali badde njagala n'abantu abalala baveeyo mu butongole babere straight baleme tutawaanya abantu bawambye poliisi ne batematema abapoliisi kati bannaye ekintu ekyo kyekigenda mu maaso tumalirize endowooza ne busiika ebyebusiika babitegedde nabiwulidde munyonyola abantu bannayuganda kitalo nnyo twafiiriddwa osi post ow'ebusiika ne tufiirwa n'omusiikale omulala omupoliisi olw'abantu twabayise bazigu oba twabayise tutya abazze ng'abamu bambadde shaliya abalala bali mu byambalo nga bakutte emmundu nga maba babadde ayogerako 2 abalabiddeko n'agaabwe okusinziira ku bujulizi obwabadde ku kifo wennyini abantu bagambiddwa mu ggaleewo ne be basanze mu lubukubo kwabadde bambadde shaliya babadde basajja babadde bakazi mbwomu yabadde mukazi oyo yabadde yambadde shaliya naye ng'akutte emmundu 2 yagenze n'ayogera n'omusajja bulungi ye akakase yabadde ayogera nti yabadde mukazi kuba yayogedde naye n'amugamba ova wanti nva kukola okolera wanti wali eri ku mobile money n'amugamba ekino kintu sente n'amugamba obeera wanti mbeera n'amugamba yingira ggalawo teyamuggyeko wadde olwago ne batambula wonna ku mobile money obwabaddewo n'obuyumba bwetoolodde n'agamba muggaleewo bannange era obwedda bwe baba bakuba amasasi gaabwe ne balaba omuntu wa bulijjo omulala eba bwe bagweyitawo nga bo balina tajeti yaabwe kubakoze eki kubasonze abantu bano si gwe mundi ogusoose okulumba ssebo balumbako poliisi y'ebundi bujo ne babba emmundu era ne batta abasirikale ku lweruweero wano balumba aba traffic ne basiba oluguudo ne batematema aba traffic abantu ne badduka n'eyambalo babisuula eyo ne baba buleeso beebikkako onfuna kyenkugamba ebusiika wano eno okumpi weewatyo abasajja bano bamaze ku poliisi eddakiika 10 ago ng'amasasi gaseka okumanya babadde bakambwe bafunye n'obudde amasasi gasekedde eddakiika 3 ne bafuna n'obudde obukuma omuliro mu luumu eyabadde mu fayiro zonna ne bagenda ne mwamula ne bajjayo emmundu zonna ontegedde obudde bwe bafunye naye nga bw'obanga busiika nga poliisi eguddeko ekikolobero okumala eddakiika 3 tewali wadde patro esobola okujja okuyamba kuba kyatote kyenkana ssaawa kakati tubuuze abali eri ewala eri ekabongo bo balifuna obuyambi kuba nalaba Bobi Wine eruka simanyi luddawo eyo ng'aliko security yonna ne bwe yasaliikirizanga nga gyasaliikiriza bakola ki bamusangayo naye neebuuza abapoliisi bano kubanga kino ekintu kibaddeyo emirundi mingi bakuba kaweesi ababbi ne badduka bwe batyo ne bagenda ne bakuba abiriga ababbi ne badduka bwe batyo ne bakola ki abatemu ne babula ne batemula kirumira abatemu ne badduka bwe batyo ne bakola ki ne babula bawama mafiina ne bamutemula bwe batyo ne badduka ne bakola ki ne babula bashayi bonna bwe bazze batta abatemu badduse ne bakola ki ne babula duli tubadde twebuuza nti bano bantu ba bulijjo okiwulira ovukosi ne Katumba wamala abatemu ne badduka ne bakola ki ne babula okiwulira naye kati otuse okulumba ebintu ebifo ebiri sensitive nti poliisi yeekuma obutebenkevu mu kitundu yali esabye budget bajongeze ku sente parliament negano ziyisa nga bagamba nti sente ze balina tezimala okusinziira ku bukuumi bwe bayagala ne services ze baagala mbu ebikozesebwa tebimala sente balina ntono ku bukuumi poliisi nesaba bajongere ku budget parliament ebadde ekyagugubye incident zino nezikola ki nezibenukawo naye ekyasinze nze okunnuma n'okwewuunya abantu b'ebusiika bagambye nti fe wano tubadde tuwulira buwulizi nti oba gundi ayise wano nga patro zezitoloddewo naye abantu ba bulijjo bakubye amasimu n'abapoliisi ababaddewo balaajanye kuba bagenze n'ebisago baga nti bakubye ku gundi ezaki naye nga babalaga nti emmotoka teziri mu mafuta teziriwo ngaera obuyambi buli poliisi bwebadde esaba tewabaddewo motoka ziriredde tewabaddewo emmotoka zibadde mu mafuta okiwulira kakati nze kyembuuza bwebanga poliisi erumbibwa bwetyo mu Uganda nze namba emu nsigaddewo gwe namba emu ate
anji ensongo zulira naye ndowooza kati ku luno omanyi bagamba olaba embwego bawanyanya wennyama weeta mu nsonda osoono eyafudde n'omusirikale omulala ndowooza kuno poliisi ejja kwangwa mwangu okunoonyereza luli twaddeyo omuntu wa poliisi afa abadde bafa ba buntu ba bulijjo badde bakuba amasasi babiriga abo bakaweesi bakirumira abo bali ba buntu ba bulijjo kati kino poliisi kikyagiguddeko egenda kukola okunoonyereza mu bwangu obw'ekitalo fala okusoke twebuzeyo ekibuzo kimu eddakiika 30 ng'amasasi ganyoka mu kitundu 30 ebusiika wano ku njegoyezogoye za Kampala nga bagamba nti Bobi Wine bw'aba agenda ku kisaawe Entebbe aba akafuluma bw'ati ewuwe poliisi ne yatuuse dda naye kino abantu bafa kubanga chance eriwo nti kale bana abazze bayinza okuba nga tajeti yayaddeyo ku poliisi yokka naye falu bamu akafaana just in case nti awo wabadde wanyookera amasasi ng'aliwo abaana abadde bazze oba ng'aliwo abasibe basaalumanya nga noono era tayagala kutta bantu abo naye esasi nerimukwatiramu naye nga buli mwaka obulya bajeti eyita simanyi mu byokwerinda simanyi mu poliisi nakataddeyo gundi tulese gundi leso abantu basigala nga bafa kati essaawa ya leero omuntu atuuka n'okuba nga ayokya fayiro zonna ne bazookya kuba mu bufunze poliisi bagisenguddewo bannayuganda saagala kintu ekintu bakitwale lightly tulina okwennyamira ne tumanya nti saawa zino tewali muntu ali seefu mu ggwanga lino bwe baba banyiga omukuumaddembe ate ekirala nti sakozi njagala kubuulira abantu abalumba poliisi nga balina emigemera wala nga bali mu ngoye za bulijjo nga ne mwe bayita okulumba poliisi bakulaga nti wano bamanyiiwo batambula kyere ne bayita mu corridors ekirala muganda David Mpulida alina ekintu kyayogera sima banoonyereze mangu sibe basirikale basoose okufa abantu bangi bazze bafa tewali report yali evuddeyo ne bafuna n'obujuzi bagambe Sosonkole kivudde wano sima emundu tuzikutte tebali njagala kuwa example bana baana baffe abalina okobulemu abakafa juzi wano abesomero wano poliisi yawa okulabula nti omugenyi agenda okujja mu ggwanga w'amaanyi kubanga yali omu ku bambejja b'e Bungereza nga w'amaanyi negamba nti bateeberezebwa obutujju nti buyinza okubaawo around ekitundu ekyo before nga embeera etannaba kubaawo poliisi yakola notice naye imagine abantu basuubira nti wagenda kujja omumbejja ne bakola na alamu nti wasuubira obutujju essomero tebaliwo wadde omukuumi ogwo faruku kitegeeza ki wayite ennaku mbale omuliro ne gwokya abaana so kati gavumenti kyesobola okugamba abantu ku mbeera ezifaanana bwe zityo nga tesobola kukuuma yadde ebintu ebitono so bannayuganda wonna we bali buli munnayuganda alina okwekuuma ezo poliisi zebbali ezo zoolaba singa wali ofunye obudde n'ogendayo twaliwo oba twali tuvaawa tetugera poliisi naye nga n'owa poliisi tewali muntu n'omu waliwo kataala akatoddoba bwe kati kekaaka nga beebase nedda wano nebabbira emmotoka ya Irene n'amatovu eno wa eno saidi y'Ebutambala tetugamba banne batubbidde wali ne tukyamako okugundi nga waliwo n'omu waliwo katadooba kali awo nga aliwo naye yeebase alinda wooda kyokka kwalinawo wooda ali eri ali mu kulya chips na chicken omusirikale wedda yabeeranga ku kawunga ke n'akola training n'abeera musajja mutuufu naye kati abapoliisi kankuuya amazima bantu ba bulijjo era osanga Devicom ng'ali awo ayimiridde n'omusikale ali wano emundu agitadde wano nga banyumya nedda ng'osembera omusikale ayina emundu ng'emundu osobola ogirabako emundu yafuuka kati kintu kirya goloza lwaki tebalumba barracks bwe nyala mbuulire omwaka guno genda onoonyereze oli munnamawulire onoonyereze poliisi ze baakakuba ne barracks ze baakakuba ku barracks tebasalambirawo ndowooza barracks gye nabulirako eringa emu bukyanjiwulira
ne bano abapoliisi naye nga president bino bina yabireeta okufuula ebintu nti birina kubeera oba bya bulijjo kubanga lulinga okugamba obugami okulaba omusirikale ow'ejjinja nikati osana n'abasirikale abamayinja n'ogamba oyo alina obuyinja buna n'ogamba ono alina obuyinja buna naye luli kati awo wonna abasirikale bagenda bagwamu valyo n'emmundu n'efuuka n'emmundu n'efuuka eya bulijjo osanga omuntu ng'ayimiridde mu musirikale agalamu ng'azaawo ayimiridde mu musirikale naye nga luli n'omusirikale yennyini ekyambalo ekyo kirabako nolaba omusirikale w'amayinja abiri ne kati amayinja gaafuuka nga soda ono olugira era ligadinda mayinja agenda gafuna mayinja lo radio jamalanga ye mayinja ate yeyongereko amayinja magere yagajjeewa kuba babatwala ekyankwazi ne batraininga ogenda olaba oli mubaka wa palamenti ayambadde ekyambalo ky'abasirikale ate bw'amala n'addayo nayeeka naye nga luli okulaba ekibomboola ky'abasirikale n'ogamba eyunifoomu y'amagye kyova olaba abaali n'abavubuka babigula ne babitwala ng'ebyambalo tobalaba abavubuka ng'ayambadde nga musirikale ennyini kati onoomusanga otyo yawulawo oyo nti oba mujaasi oba si mujaasi ng'omuntu w'omukyalo w'omulaba kati poliisi baagimalamu nnyo amaanyi poliisi oba yeyemalamu gavumenti yamala mu kintu kye bayita amaanyi ekintu kye bayita poliisi oba ebintu ebisinga byonna anti kankubuulire lulinga okugamba nti omuduumizi w'amagye avuddeyo n'ayogera abeera minisita w'amagye oba minisita wa defense ng'okuvaayo n'agamba nti ayogera ku lw'eggwanga alina by'ayogera alina kujja nga ayogera nsonga za byakwerinda ne wano osanga minisita ng'ali ku CBS ate ayogera kalulu kessemuto era njala message eno egende gye bali ffe bino bye tukola mujjemu ebyokuyiga muleme kujjamu bibi byokka odda ng'omuntu okusanga omusirikale nga wamagye wamayinja nga tosobola namuliraana n'atula wali naawe n'oli emmere n'oddana wano nga ne pisite muli wano nga batiisa eyo nga security eyo nnyini esooka gwe kubeera mu mutima noga olinga musirikale alina n'amayinja oyo mukulu ne kati osanga balina bamatiya banywa mwenge bamugamba nti eyawali bagikubye nti ani ate jjukira abasajja abo abasirikale bamanye emmundu teyevuze kikaati nti evuze eyo simanyi bazabula eyo tetugirina sisobola nagendayo andiza okuwulira obadde ki ani agambye omusirikale asobola waliwo eyo yagundi eno simanyi ey'olujegere bagamba eyo bwatuka kati omubbi bw'ajja n'eyo tebakulimba n'omusirikale agyeyongerayo bweyongezi kubanga bamanya ne bagamba nti alina kikaati muziwulidde naye mpulidde nga simanyi zina amannya eseka agamba awo tetwetantalawo sigenda kufiira bwereere kakati nze ekyendowooza ku lw'esecurity y'eggwanga n'okuba nti twetereeza gavumenti eteeka ebintu bingi nnyo nebiteekamu ssente kati birina makulu polisi n'osanga wa polisi ne bagamba nti balina mafuta ate musajja gwe mbadde njala bino byogamba nti otambula mu Amerika ofunere obudde otambula eri eggwanga lyo simanyi oba banakkiriza okuwa ebbaluwa ogenda olage emmotoka ya polisi gy'onoosanga eyo munda eyo gyalanga n'emipiira gikankana giti naye ng'eri ku kkubo ennakasongola alageyo wano ekibuye kibuye bateeke empya kuba bamanyi bwe baba okwekalakaasa wajja okuba ba Bob Wine wajja okuba balutaaya baani balodi meya bajjako naye ojja genda eyo okabongo osange polisi ng'egira bweti emmotoka wano nalaba okuziika omusajja ono olanya waliwo emmotoka oba yali ya kanso ng'esomba mazzi naye nga bw'olaba bwefaanana naye nga baddidde bano abaka ba palamenti olwoba be babayisizaawo ebintu byabwe nze kankubuya emiliyoni 3 oba akawumbi kamu akagula emmotoka z'abapalamenti 3 eyo zisobola okuzimba polisi n'eba ya mulembe ekirala gavumenti kyerina okwegendereza lwaki buli bookya polisi fayiro zijja fayiro ezo zibaamu misango
Kayunga banga gwe guliwo omusango gw'ettaka guli awo omusango agundi ono yagira bwati omukulu akaya n'ettaka lya gundi ga fayiro eri kuki kubanga oli yagenze kubba mundu oba kubba ate najja ne fayiro n'azoocha obujulizi bubule era benanga simanyi lwaki system wao wagikyuse de digital in fact nakyo kiyinza okukola naye obwo obusobozi bwonna tebabulina ekoti zive ku fayiro yes kati olaba kyoyogedde bibeere naye kompyuta bajja gisitula anti system esobola obeera mu kompyuta eno naye nga ne kopi endala eriwa soft copies kompyuta bajja gisitula naye nga fayiro ezo lwaki zijja omubbi azze okubba nabba ne fayiro naimi nayo kya fayiro kiki kyababuzaawo kitegeeza waliwo okunoonyereza okw'amaanyi gwe balina okwesigamako baleme kulowooza nti gundi bamukubye masasi yafudde naye waki fayiro bazookya ku kitundu okwo kubaako osi obaani yatwala ettaka fayiro eryawo badde ku digito ensi eve ku ebyo n'abasirikale mulekerawo okulya chipusi n'owulira nti fayiro z'emakerere simanyi bayokyeza ekizimbe fayiro zonna simanyi zaayidde zitya kwe kuli okugaaya ng'oli bwe yagaaya egundi Faluku sigenda nnyo kulwa ku gundi eno lwa nsonga busiike ogiraba kakasa mu busiika mukka mweramu poliisi nga nnya n'okuveka nga lipaka busiika siwala ne mu busiika omulemu poliisi nga buno naye bwe kiba eddakiika 3 nga poliisi tennaba kufuna kuyambibwa ng'atobedde abantu bali mu kuba amasimu abeetooloddewo sijja kulwa nnyo ku gundi eno abula ngenda gamba ekintu kimu gavumenti yongeza byokwerinda essente Tiana Banks nkutumiddeko omuyimbi Tiana Banks asinga okuba endongo awo mu Israeli yasinga okuba endongo mu Israeli tebabalimba era nga Tiana Banks yatugulide yaguze meza bane muleke mpisewo Tiana Banks Emboozi Mukati Tiana Banks ye muyimbi asinga okuba endongo ku lukalu lwawa Israeli mu Israeli abo takubye endongo ayina kyano tebawe bakuba mundu Israeli ngamba uya mu ntalo wotegeka endongo Israeli notategeka Tiana Banks oba olimba Tiana Banks ne Palaso kalungi nnyo era singa manager paipa na mera yonga waliwo bulungi ampozinga ebisoboza bisa naye batwe bisabe kajja kutambula kale nze mbasibulidde wano mbaga nti twesange twegweko nga 16 yavaawo twegweko nga 16 kiyakoze mwebale nnyo oluyimba abayimbi mukulikeeyo mu kusabira emyoyo gy'abagenzi mwakoze kirungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ani Eddie Kenzo wadde waliwo concert endala ne mugende mu Eddie Kenzo festival muyimbi waffe number one export tugenda Kololo nga 10 meka nga 12 tugenda Kololo nga 16 tuli ku Tavern Woods Emboozi Mukati 11 bizonto walimo oma Kenzo wadi 12 Kenzo nga 12 tusoka mu bizonto etusoka mu bizonto enkera bazonto ba 11 in fact program gibawe ngenda kuza omwezi 11 tugakusoka kwa bazonto 11 nga 12 tuine Eddie Kenzo musuru nga 16 tuina abantu batemere bulungi program tebetaga kudda na waka nga 11 wova mbizonto era mujene engoye 2 sala busazi ogenda wali Kololo then nga 12 omala ba Kenzo dake wako umulemu ojje nga 16 wali kutavani uduze kabusu dikitata maka wadi ate dikitata atali na biki wameka ana ulide neira ali mbu yazala munera ali kuzala kibi nabi ulide nayo kuzala ngaba batu bakwataganye naira ala hizo zalo mwana wa dikitata maka dikitata sagala abere dikitata ajja twebuzeeko tetwagala ogambe nti ate dikitata ogenda kwa dikitata abasajja bawe program ngafuuse ekizu dikitata maka program entuufu gwengenda kuza omwezi 11 soka wa mbizonto uma womala toddayo waka sala busazi ogenda ogere Eddie Kenzo womala okwagira Eddie Kenzo omulamu omwezi gumu ojje owagire na mukenzo waliwo ekivule kiralawo ewo dikitata maka anu kamulabe wuno
dictator Maka ali ku Chubana nga 13 okay November odabe wa Kenzo itabu boba wa Kenzo itabu silogere wa dictator kati wate omalokola omule osirike nga 16 kati tandika omwaka ogujjanga 13 ne Spice Diana erugogo Lukote evu kati wonvamu era dde wako umule oddemu okutambula ngenda kuzo omwezi 19 babuziza nyo sibiki wakutano ngowagira papa tudde wa mpapa eta wa mukulu omusimisi netusoka mu Jose Chameleone wale gwanga mujje ye wati ate Shiba tiana baksa Shiba yo ne program ziti program nyingi tugenda malaza wiki tubawe program ya wiki tuna male Emboozi Mukati program ya December riweti entufu kati entufu riweti program ya December entufu riweti ngena enaku zo mwezi 9 tugera kubera ku Serena wa ne Shiba kalungi wetuva ku Serena ngotuva ku Serena ogenda kuva ku Serena ogende wako umulemu ojje ogole ku ngoyi katojjo wagire Emboozi Mukati anniversary okitegedde nga 16 kutavali wuduzi naye kati guno omwezi gwe tuli mu guno gendo wagire Kenzo nga 12 bizonto nga 11 nga 13 ku Chubana bwesigana mu Bizonto neninda Kenzo mbamba de eryo dembe lyo ngege ino mutima omubi nenga basano okuwagira ate Bizonto tugenda kujana ffe tubawagire nabo male mujewa omukazi mufumbo oli omukazi yani nze muzonto n'abazonto yenna abazonto yani bannange nze n'abazonto yandeeta gwe ngenda okuwagira mwebalire ddala